abayimbi bakyekweka tebanakwejjayo nga ffe bwe twejjayo naye kati waliwo abayimbi abavuddeyo bwolaba Dax Cartel nja kumwogerako ku mpewo Dax Cartel avuddeyo akulaga nti obuwangwa n'ennono abyagala nyina munnange bamuyita Litojjo ow'embeera wabeera yategeera obuwangwa naki n'ennono Hasani Ndugga yategeera obuwangwa naki n'ennono waliwo omuyimbi munnaffe abasinga ye kati ennyimba bw'ogamba oyinza ogamba nti ali mu church zino ezaffe yaziteeka mu maloboozi basajja bakakiggundu oli omwana omulenzi yakoze omulimu anti ennyimba ogamba nti batabba kubyewo wali ettendo balokole bali awo basaba n'ogenda okuwulira nga ayimba ku bajjajjaabe nabigaaga ayimba ku misambo kawumpuli naye nga ettendo badigida ekyo nno akikoze kisobole okuleeta abavubuka okubasikayo eri badde nti nene waffe gyekiri okutegedde abayimbi batandise okutegeera ennyimba ezo naye mbasaba beera n'ennyimba 5 teekamu oluyimba lwaffe olw'ekinnansi owaaneyo omusambo Nalongo bamugambira wa mukoko we njagala nkusuulika ennenge owange bamugamba ddi mukoko we njagala nkusuulika ennenge Nalongo n'amala agamba mukoko we njagala nkusuulika ennenge Nalongo yeegala ajja mukoko we njagala nkusuulika ennenge tuleeta Salongo weryo we tuleeta balongo tuleeta jajjange weryo we tuleeta balongo nannyinimu weryo we nannyinimu tokuba ku baana kigongo sebo Salongo tokuba ku baana kigongo ky'abaana twabazala babiri ne Nalongo mayanja mwana wange abalongo twabazala babiri n'engo yange mayanja mwana wange jangozi n'abalongo kerebwe nkulu ezibange eggulira pita mayanja mwana wange nkerebwe lwaleero keggulira mpita mayanja weerabidde lwaleero kibi nnyo bambi nti mubadde temumanyi nti mulindwa gyali Endugga ali ku byange bye nakola edda Ndugga yakatandika okuyimba ebintu bino abadde yayimbira mukama nti kulwa omugugu abadde musajja mulokole kati nze nkugambye bino nabitandika nkyasoma tebakuyita omulogo abantu tebaku ekitegeeza Asamira abamu babiyita bya bulogo ebintu bino Osamize kayingo wangi kayingo Osamira ano munnange ensonga lwaki nasamira bulungi ate mu ddiini mwe nakulira nze Bishop bwe bankuza Bishop George Sennabulya yankuza naye yantwale Sweden bw'ate oba nabeera e Bulaaya nenzirukayo ng'emisambo ginga nti olina kubeera eno tendeka abantu kye balina okukola ekiri mu busamize tendo buli wabeera mu busamize ng'osamira ddala ng'osamira ebyamakulu oba n'obulamu obujja. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mununu daba mununu abange jembe lyakuno daba mununu badde ndyetaaga mununu mununu no daba mununu zakwogera mununu ala mununu jembe daba mununu waliyo namusinda daba mununu abange jembe lya muno daba mununu zakwogera dungu ngaiga na mwagulu musajja dungu ngaiga dungu nga musajja ejembe ly'embogo lubologa na mwagulu musajja dungu ngaiga na mwagulu ayiga ekiro munzikiza na mwagula dungu ayiga n'ekiro kw'omwezi na mwagulu musajja dungu ngaiga toyige tolire atambula sotya atambula wenyegerera wannemu omulungi atambula sotya atambula wenyegerera wannemu atagenda atambula sotya atambula wenyegerera wannemu omuyonjo
atambula wenyegera kitinda yatinda atambula sotya wane mwamulungi atambula sotya atambula wenyegera nga ali ku mazzi atambula sotya owange kagulu wewu kamulema okuwewula jajja kamulema kagulu wewu kamulema okuwewula mama kagulu wewu kamulema wewa watu abo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseko ndowooza omusajja omulabye omuwulidde ava kooka mbadde ndudde okuzinamu simanyi oba mazina ago tugayita ga kinnansi oba mazina kyago oba luyimba kyolwo naye nsanyusa okulaba muganda wange bigenda bitya tukakkalabya ani ono gwe njogera naye olunaku olwaleero mulindwa eryokuyimba jento mulindwa nagamanage bweyogera ku nagamanage olwensi begenda kukutegeeka damu ekigambo ekyo nagamanage eryo linnya kiki linnya nagamanage nagamanage yalibadde mukazi kuba abakazi basookerwako nagamana naye amagulu tatambula negakoowa nagamanage nebakazaako eryo linnya amagulu nagamanage kitegeeza magulu namanaga naga namaga damu nagamanage aye linnya amadde siriwuliranga anti kwe kuyiga ogambye erya music ki jento mulindwa nsanyusa okulaba jento mulindwa namanaga naga weewaawo jento mulindwa kiki omuntu akulaba saawa eno ayinza okulowooza oli musawo wa kinnansi wanga kyoyambadde ku mutwe olubugo kali akadingidi n'endingidi ndowooza si ya kinnansi tugiraba nnyo awantu wangi kiki lwaki osalawo okubeera mu ndabika eyo omuntu gy'ayinza okulabiramu nalowooza nti oli musawo wa kinnansi nze nno siri musawo wa kinnansi ndi muyimbi wa kinnansi nezuula nga okuyimba okwange kwa nyimba za kinnansi kati bw'obanga oyimba ennyimba ez'ekinnansi era olina okukifaanana yensonga lwaki nyambala bwe nteekako olubugo lwaffe nenteekako waggulu eddiba lino litegeeza ebintu bingi lubaale maliba buli omu yamanya bwagakola ki lubaale maliba buli omu yamanya bwagakola ki bwamukwata abantu fenna tulina lubaale buli muntu yenna alina lubaale bw'obanga wazaalibwa bw'obanga wazaalibwa kansooke nkuzeeyoko ombulire ongambye jentani jento mulindwa munnayuganda oyo yandyagadde okumanya njagala onnyonnyole akulabye olunaku olwaleero jento mulindwa yani jento mulindwa budde buno neyita musajja kuba nnyina abaana jento mulindwa ye musajja akuguse mu kuyimba naddala okwekinnansi kuyimba kwonna nakukuguka naye naddala okwekinnansi kwabwe nagenda okutandika okuyimba kuno nakuva buto bwange nga ndi musajja muyimbi nazaalibwa ndoza nga ndi muyimbi kuba mama wange yaŋŋamba nze saakaaba nawuuna buwunyi ng'omwana baba akazala ne kakaaba nawuuna buwunyi mwana bw'akaaba tumanya oyo mulamu gwakola otya n'okuwuuna nawuuna buwunyi omusawo lwaga nti mulamu lwakuba takubye sawuti eri maama yenno n'amanya muli ng'omuzadde nti omwana ono alibaamu ekyenjawulo nekijja nga kintambulirako naye ekigambo ekisookerwako maama wo kyaku taddeko eddusu eryo kigambo kikirondoola nekijja nga kinnondoola ntandika okugenda mu masomero gy'empise nga nnyimba jjukira najja ku National Theatre wano nga ndi mwana muto ndi mu kyakusatu naye eggwanga lyonna nali best solist nali nsomera Kitebyawo primary nali best solist nga nnyimba traditional music mu kibiina ekyokusatu era nentandika okuyiga endingidi eno nze endigidi eno nagyeyigiriza bweyigiriza tewali yajinjigiriza
nakibajja nga nkozesa ekikebe kino mwabeerangamu aspirin ekikebe ekyo nenkiteekamu nenkola endingiti nenjeyigiriza nensoma neŋŋenda nemalako P7 neŋŋenda Mityana Secondary School. Omusajja yantwala Mityana SS yanzijja wano ku National Theatre okutwala okusomesa yanzijja wano nagenda akuwerere yambuukingirawo n'agamba omwana ono tumutwala eri ewaffe ajja kukola omulimu. Twali basatu omulala bamuyita Buyondo Joseph musajja oyo abeera Finland. Netugenda Mityana SS kyetwekolera namukozi ensi yekimanyi netuyimba Mityana Secondary School awo ne ba obi bange bangi nnyo abayimbi abetutumu kati abayiseemu nga Hildamani mazongo toyo nayisomanga naye. Waliwo omuwala omulala bamuyita Kabanda Jennifer ali mu America. Jajja Nana omuwulirako Weatherman Chosen Blood Yvette namu Segu ya Yvette omutegera Yvette oyo era nze namuwana oluyimba ngenda mu kyalo funeyo munnakyalo oluyimba naluyiya ndi musinya 3 andi namukozi Yvette ne lumutwala mu Cats Band ombuuziza mulindwa yani ate bw'oyogera akayimba ako oyinza okwesanga nga bangi tebakamanyi nakamanya naye bw'okoogedde nkajjukidde nenga n'omusajja toliwo akaakati anti ebintu byenjogerako ebyo kintu okiruddemu ate nakikola ndi muvubuka muto kati oluyimba olwo ng'okuyiya oluyimba ng'oli mu kirasi eyo edda byalinga bizibu era nga tebayinza nakukikkiriza nti nze naluwandiika okujjako Yvette ng'avuddeyo najja n'abagamba nti Mulindwa yawandiika oluyimba olwo. Ombuuzizza nti nzaani ye ntono gyenkola ki gyenkuviirako. Bwe nava e Mityana Secondary School nagenda Kyambogo University era Kyambogo University ngendayo nga ndi ku sponsorship ya State House music. Bwe nava Mityana SS nayimbanga nga nyina culture troupe gye nayingiramu Samads Sanyu Music Drum Sanyu Music Samads njimanyi eyakawooyo musajja olubuto twayimbanga ku mikolo atuyimbira president twaniriza abakulembeze nafuna omukisa ogwaniriza ku Queen nafuna omukisa ogwaniriza ku Clinton Gaddafi mwe bayanirizanga mwe abazina ag'ekinnansi ago. President nansiima nnyo nampa omukisa ngende ku university nsome ku State House. Awulira ku university eyo nakuguka mu bya music and education. CMDD music and education naye lwakuba nti ekyambogo specializing anti nkolako kimu ojja kitwakola MDD ojja mukolera omwo munda naye nga singa ku main campus eri ekyambogo makerere yokola osobola specializing akonti kimu naye wano okigatta kyonna netwalyako neki ne Duke. So oli musomesa wa music. Si kugamba olinga kugeta sikugeta bugesi naye oli musomesa wa music. Mukama nampa omukisa mu process eyo yonna nembuna amawanga mawanga nga bunye enyonyi yasooka nagirinya ndi Mityana SS era music yakutwala sagenda kusuubula abazungu bantwala nagenda Sweden kyekibuga kye nasookera mu Stockholm nengende Sweden nga ngenze kusomesa African culture nga muyisa muki mu music one man's band nga nkuba engoma mukaaga nesibye eddiba lyange ibantega omuzinda nekuba engoma wano nenzina amazina wekogu. Abazungu ne banjagala nnyo ne baagala okunsigaza waliyo university ya music eri mu Stockholm ne baagala okunsigaza naye emisambwa gyange tekisobola kunzikiriza kubeera embuyaga neziga nti oteekeddwa okudda e Uganda. Ani agenda okusomesa abaana bakuno ebintu bino kiroddewa tewasubwa nnyo kuba ndabanga awo wali omaze okusamba akaggi tugamba osambye akaggi. Siina kye nasubwa kubanga omuwendo gwe nafuna nali nnyina okugusigira abalala so saali sobodde gusiga mu balala ngandi eri okujjako gwe abali abeeri ate abeeri sijja bafunamu nnyo nga
funye omuwendo guno bwe nve Sweden nengende China namala omwaka mulamba nga ndi Beijing ng'okola ki olwo nga nsomesa African culture nga mpita mu music ofuna oyita mu kadingidi kaako nentwala abantu bangi nnyo China eyo kano kaki kadingidi eno ndingidi okay n'otwala abantu bangi e China abantu bangi e China era abalala abawala bakyaliyo abamu baakomawo wano bakola mirimu gyabwe kale mulindwa nentambulako ne Alex mukulu mu Scandinavian countries Norway Denmark netudda mu Sweden mukama katonda ankozesezza bwatyo mpaka bwenzize nenfuna ebibiina byenjoyininga nasokera mu Jango Production simanyi oba ogitegeera sigimanyi bulungi bandi eyo yava mu Diamond Production oluyimba Nagamanage okufuluma officially lwafuluma mu 2:5 Nagamanage soko otusampulingiremu Nagamanage kubanga wayogedde erinnya Namanaga erinnemye okwogera amagulu Nagamanage mukama wange sikyayina agava mu kifo walalala agange Nagamanage sikyayina agava mu kifo mukama wange nonya federo nkugambye yambula amagulu Nagamanage nkoye munnange tutambudde amawanga gonna gano amagulu Nagamanage mulinga nkoye bukoyi muganda wange ne bwokomaawo amagulu Nagamanage kitegeeza ki nze omanyi kinnemye okutegeera luno Luganda Namanaga Luganda omanyi Oluganda ojja nakumpemuza Luganda waliwo olweyazi Nagamanage Luganda kigambo twagandawaza kigandawaze tekyali kiganda ne waliwo ebigambo bye twagandawaza ng'okunaga nti okusuula oba okukasuka kuba kunaga eri abaffe mu Western bwe bagamba omunyolo akuyita kunaga n'omunankola akuyita kola ki okukasuka kati amagulu gano bw'otambula n'okoowa abadde atambula obulungi otandika kukola ki kunaga maki okasuka makasuke kati omuganda omutuufu akusika n'agamba nti amagulu Nagamanage nkoyi nsobola okunaga amadinda nze ndi musajja mukubi w'amadinda kati waliwo style zetukuba nti owaayi kati kano okuba kadinda style tan nga nkutte bubiri obuti bwe nkubisa akamu tan awo ndi mukunaga owaayi amadinda leero yanaze manage okasuka makasuke namanama ekigambo Nagamanage njagala kwongera kumanya kubanga background ye eri rich bwe tuba twogera ku kigambo kya music oteekeddwa okubanga music omutegeera ate professionally n'ogamba nti wasoma music kibeera kirungi nnyo ekyo music ono gwe twogerako ow'ekinnansi yaliwa kubanga bw'oyogera bw'otyo abamu bayinza okulowooza kadongo kamu ayimba ku bafu ayimba ku nnyimba ayimba ku ki kubanga bw'ogamba music ow'ekinnansi nkimanyi batono abategeera bw'oyogera bw'otyo music ow'ekinnansi yaliwo oyo gw'oyimba kibuuzo kirungi ky'obuuzizza biinamu enjawulo ne kadongo kamu waliwo ebifuga music w'ekinnansi omuzungu kyagamba traditional music era bwe tuba tusala empaka tugamba nti eno folk song waliwo original composition mu ddoboozi ery'ekinnansi ekireeta music okufuuka w'ekinnansi ekisookera ddala ddoboozi eddoboozi lifuula music okubeera ow'ekinnansi litya nti eddoboozi eriri traditional tebaligattako ddala harmonize libanga bwe liri nti lirimu eggono toni eri gy'owulira oyo traditional si kya buli omu kiriko n'amafuta ag'enjawulo tebakiyiga kati eddoboozi eryo toligattako alto totekako tena totekako bass wabula ogattako eddala nga nalyo yeefaananyiriza lityo lye tuyita backup
kati oli oba oyimba eddoboozi ki kuba amaloboozi gonna galimu ebika nti ono alto ono tena ono ki kati ebyo byokola eryo oba oyimba lye bayita eryekinnansi tuyita traditional tone. Okay. Traditional kitegeeza ki? Buwangwa kintu ky'obuwangwa. Kitegeeza kintu ky'obuwangwa. Kizaaliranwa kyaffe wano. Kyaffe wano. Otegedde? Okay. Kadongo kamu si kizaaliranwa. Kadongo kamu si waffe wano. Simuzaaliranwa wano. Simuzaaliranwa. Ndaba endingidi zibaamu, ndongo ziba. Kadongo kamu. Ngoma. Era bw'ompulira nga nkuba endingidi eno nga njikubirako oluyimba sisobola gikubirako kadongo kamu. Njikubirako oluyimba lwa kinnansi. Okitegedde? Kuba kadongo kamu yajjamu gita. Gita tefuula luyimba lwaffe traditional. Ebeerukyusizza. Ontegedde bulungi? Kuba abantu baffe bw'awulira band music ono ayimba nga kati Afrigo oba Eagles bye bayimbanga ebyo nawulira ne kadongo kamu abamu balowooza nti ezo zennyimba ez'ekinnansi abamu bwe baba balowooza. Luli lwaki kadongo kamu yali kadongo kamu era endongo yalinga emu yandibadde bandi. Oyo music oba bayita kadongo kamu kati bandi bwe yatuuka yagattamu yakombayininga ebivuga ebingi nefuuka ki bandi. Naye wali ekimuyisa kadongo kamu sajja yakwatanga kagitaake kamu n'akwata gita n'ateekako akasaasike n'akuba oluyimba ne luvaamu ne lufuuka kadongo ki kamu. Era wali bwe tuba tukola categories wano waliwo traditional oba folk yoli music yoli owaffe omuzaaliranwa gwe twayimbanga nga tumala abalongo tebabamala tebabaalula abalongo bazina baki bazina bazine nezo zikuba ye ate awo ndikafuna manyi njagala onsampolingiremu nze ennyimba z'abalongo ezo zinnyumira simanyi oba anti ze ennyimba z'abalongo naddala nga bayimba abalongo bakama bange bajja kunnyamba nkusike bagamba kuzina kuyimba tuyimba naye tuba tuzina bazina abalongo nziniramu abalongo. Nalongo bamugambira wa mukoko we njagala nkusuulike ennenge owange bamugamba ddi mukoko we njagala nkusuulike ennenge Nalongo n'amala agamba mukoko we njagala nkusuulike ennenge Nalongo yeegala ng'ajja mukoko we njagala nkusuulike ennenge tuleeta Salongo weeryo we tuleeta balongo tuleeta jajjange weeryo we tuleeta balongo nannyinimu weeryo we nannyinimu tokuba ku baana kigongo sebo Salongo tokuba ku baana kigongo ky'abaana twabazala babiri ne Nalongo mayanja mwana wange abalongo twabazala babiri n'engo yange mayanja mwana wange jangozi n'abalongo kerebwe nkulu ezimange eggulira pita mayanja mwana wange nkerebwe lwaleero keggulira mpita mayanja weerabidde lwaleero naye ndimbyemu Nalongo bamu mumukoko awo mpulidde ngo nnimba nsiwulidde bw'obiyimba sikayimbyako bagala Nalongo bamukolerawa anti nyimbye 3 Nalongo bamuwe kasatu yimba yesako njagala nkusuulike namwe mubikako mbadde manyi kiba direct kakati wano tewali baana engeri mbawulira babiyimba bannaye singa tubadde tulina abaana wali ku mukolo gwennyini awo naye kakati budde buno mbikkako nkubirawo ddala okubirawo ddala era batugamba bw'oyimba n'okusika nga waliwo abaana gw'omanya ebinaddirira baana bayinza okukusala. So ennyimba zino ez'ekinnansi okutwaliza wamu
waggwe gyo performingira gye bazeetaaga ennyo omuntu yali agadde okumanya gwe akataleko kaliwa okutwaliza wamu. Akatale kange okusookera ddala kali mu bakola emikolo okusingira ddala egy'ekinnansi egyaffe gamba ng'okusamira oba okwaza. Okwaza kiki ati? Okwaza kigambo kusamira nkimanyi naye okwaza. Okwaza ab'ekikamutuula ompulira bulungi ne muyita omuzimu omukulu mutuula omukulu omuzimu ogwo ne gubalambikira bulungi nti mulina kukola kino bwe kiti. Jjajjaffe yalinga bwati alina ejjembe bwe riti, ejjembe eryo baaliwanga mu nsolo bweti lyali lyankula oba lyali lya njobe. Jjajja oyo nga yabirambika si mmwe ekkola bye mukoze eki bye mwagala ne musaba bye mwagala ne mutereeza buli kimu kyogamu nti aa omuzimu ogwo gwatuulwangako kino gwayambalanga bwe guti. Jjajja mmwe oyo yalina ensuwa ye yabeeranga wano, yalina emmindi ye gye yanywanga nga mugiteekawo kaakale nno abazzukulu ne mufuna obweza ogenda okulanga mutandisa okusumuluka abadde beesibye, abadde bagwa eddalu, abadde bagwa ensimbu nga mukola ki? Nga musumulukuka mumaze okwaza okusumulukuka kwe nti ababadde obubi ne mutandika okubeera obuki obulungi olwomusumulukuse. Ababadde abaavu mutandika okufuna essente. Era nze ennyimba zino nziyimba bantwala mu kwaza kubanga nze bwe ntandika okuyimba teri mandu esigalayo. Oba ziri mu mpompogoma eri zeekweka oba gali mitala w'amayanja oba ziri zonna zijja. Okakasa omuzimu gujja ebya ddala? Muzimu gujja nga tewali kaabe kitamu atudde mu ddiro mote yamulabako oyo jjajja ayogera. Ne bw'omubuuza bajja abamutulowooza nti bino bibeera bya geta. Kyova olaba ffe abatuukayo ne tulabako. Oba kati ennaku zino kye ŋŋenda n'enkola mu shows ze bategeka bannaffe abalala baali bakivumirira naye kirungi kubanga kizibula abantu amaaso. Omuntu n'ategeera nti nazze ne mukyala wange mu bidongo tutudde wamu wano omusajja atandise okuyimba omukyala ndabyanyeenya. Nawe okola ebyo byendaba nduga gwe ntitolaba yakola ebyani nagwendaba ne bagwa ebigwa ne bakola ki kibi nnyo bambi nti mubadde temumanyi nti mulindwa gyali enduga ali ku byange bye nakola edda. Nduga yakatandika okuyimba ebintu bino abadde yayimbira mukama nti kulwa omugugu abadde musajja mulokole. Kati nze nkugambye bino nabitandika nkyasoma bino ebintu bituufu oyimba oli azze n'omuntu we ono n'atandika okwekyanga. Cream production ndizo yazibula abantu amaaso. Cream ye bandi gye mbaddemu yaluna mu biro ebbanga lyonna. Ye yampa olukusa nanga nti mulindwa gojjanga okuggalawo nga tosobola kuyimba nga nimaze okuyimba ate obaani ati sho yonna yonna njireka njonoonyi bantu obo basudde eddalu bajjajja balina kubeera ku ntikko erinaawo. Gwe tebakuyita omulogo abantu ekitegeeza osamira abamu babiyita bya bulogo ebintu bino. Osamize kayingo wangi kayingo anno munnange ensonga lwaki nasamira bulungi ate mu ddiini mwe nakulira nze babishopu bwe bankuza. Bishop George Sennabulya yankuza era yantwale Sweden. Bishop oyo gobulya George Sennabulya nembeerako ne Bishop Mukasa Yokaana nga ndi musinia munna akatuuka emitiana mukama n'amuyitirawo naye nga ye yandaga ate Bishop ani Sennabulya. Kale mbadde mwana w'abalabirizi kati bino ate ogenda yoti era mbadde nyimbisa mu church. Ayisho gwomusamize bwe ntandika okuyimba ennyimba eza church ate ogamba oba naabeeranga eno ne neezuula nenga nti wadde naayimbira church obuzaaliralwa bwange bwe buno nkwezuula nno kintu kikulu bw'ate oba nabeera e Bulaaya nenzirukayo nga emisambo ginga nti olina kubeera eno tendeka abantu kye balina okukola. Kyekiri mu busamize ekiri mu busamize tendo byebiki ebyo buli wobeera mu busamize ng'osamira ddala ng'osamira ebyamakulu oba n'obulamu obujja oba n'obulamu obuki
Mpoza nkimanyi abantu bano tebamanyi bw'oyogera ekintu okusamira abantu balaba nga kya sitaani era bw'oyogera ekintu okusamira abantu balowooza musaddaaka abantu so kyenjagala okumanya onnyonnyola abantu nti okusamira kulungi kwe kuno ne kuno bwe bakola bino ekigambo okusamira ekigambo okusamira kigambo Kiganda okusamira abasamize okusamira kikolebwa abaki abasamize ekigambo kya lulimi Luganda basamize so tokitwala lumu basamize abasamize tugenda kusamira waliyo abasamize be bali bakabona nazzi kuno ku byalo byaffe oba mu mpya zaffe wabangayo ebizibu nga tetunabituusa eri Ssaabasajja byayitanga mu bataka ne bigenda mu bakulu b'ebika owulira ne bigenda mu bakulu b'amasaza ne batuula ng'emize emibi gitabuse ku kyalo okubba kususse obutemu bususse okusaddaaka kususse ne bagamba nange tukoze tutya okussa emize emibi eŋŋoma neevuga gwanga mujje ne bakuŋŋaanya ebyalo ne batuula ne bagamba nange buli mutuule mu mpya zammwe mu bika byammwe tugenda kusamize ne bakuma ebyoto bajjajja ne batuula ku byoto abazzukulu ne beetooloola kusamize tugenda kusamiki mize ne babuulirira abaana ne babagamba nti mu kino mujja kuvaamu kino bajja bakuba ku mitwe mukole ki mubirekera awo bali mu kusamiki mize bali baga nti twabadde mu kusamira embutu ne zivuga kubanga awali okuŋŋaanira obwota ng'onaasanyusa abantu n'okubajjako obayigirize bulungi sooka omala obbakubira embuutu basanyuke bajjajja bwe babukale ku mayoba bababuulira ebiki ebisobo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nga ne buvaamu ekigambo kusamira tugenda kusamira era okusamira kwabanga kwa kuŋŋaana awo ndowooza nnuŋŋamizaamu n'omuntu naga muve mu kusamira kati kusamira wetukuvaako ate twonooneke oli naayogera naga ati muve mu masabo Oluganda mulumanyi essabo ekigambo okiwulira kiva mu kusaba ekyo nkiwulira bwe nva mu kusaba essabiro Oluganda lugazi nyinza okugamba ŋŋenda mu ssinzizo ŋŋenda mu ssabiro oba ŋŋenda mu ssabo Omulatini n'agiyita ekkanisa okitegedde ffe ne tutwala ebyo mu ssabo okiwulira olira nayimirira mu kyaki mwe nnyini kale ekigambo kya lusungu n'agamba muve mu masabo nga naye mwali era bakyogera nga tayimiridde mu ssabo tebabyogera kale bannange kati agenda eno mu ssabiro mu kyaki togendayoko nagendangayo ate nayo bwe ŋŋendayo tewali buzibu siinayo buzibu kubanga ffenna tunoonya omuntu ogu nannyini eggulu lino Katonda se eggulu ligamba n'omusamize akkiriza nti eriyo Katonda ate nze nsinga okukikkiriza si ku mabyoto nga okufukamiragana amavi tugafukamirira tunoonya jjajjaffe Tonda kubanga agenda mu kyaki alowooza anoonya Katonda abasamize abali mu kyaki balowooza ono sitaani era oli ayinza okulowooza omusamize anoonya sitaani owe balowooza era oli bwe yali ajja ng'ayagala otusuuza ekyaffe yaleeta ekyo n'agamba nti ekyo tukiyise sitaani okitegedde tukiyisa sitaani tukiyise sitaani naye nga si sitaani ekitangaala kyetufuna ye Katonda waffe yennyini oyo guluddene dunda bino byonna emisange
Lubaale amayembe bigoberera Katonda era Katonda nga tabirungamizza Lubaale embeera yanembiro gwotadde Lubaale embeera oluza bali bategeezani Katonda Lubaale embeera Katonda mbeera Katonda mbeera nenga nembiro okoze eki otadde omusaba okoze eki ontegedde bulungi baleke gamba nti ono sitaani era simanyi wetugenda kulwana okujjako mmwe abalina obusobozi okubeera ku mikutu ne mubuulira abantu nti ono si sitaani kubanga bwe tuba twogera ku music abamu balowooza nti era bwe bawulira oli omuyimbi nti agenda mu ssabo nti musamize owuliranga gafuuka amawulire gafuukira ddala amawulire kubanga tebabasuubira kugenda eyo era beebuuza omuyimbi anona ki mu ssabo nti anoonya obuwagizi olwo kifuuka ekibi mu bantu abamulaba bamufuula omusamize abayimbi beekoonako eyo nti batwesittaza ekintu kyaffe bali bajja abalina ekigendererwa otegedde bulungi otegeera kubanga eddiini zonna zimaze emyaka nga 10 mu meka zirudde tuli mu 10 ebirala naye billions ne billions z'emyaka ng'obusamize weebuli eno ensinza nga weeri yensinza y'abajjajjaffe njogeddeko n'enviiri zinvudde ku mutwe otemuzirabe naye zigenze otuuse mu ssabo olwo zinvudde ku mutwe oyagala kusamira olwo ndeesa awali ekinyusi nti lwaki tuvumirira ekyaffe ekyasookawo gwe lwaki ovuma maama wo oba taata we yakuteeka ku nsi kubanga olengedde oli ali bulungi lwaki odduka ewa nnyoko ne kitaawo baakuzaala n'ogenda wali kuba bali bulungi naye ate bayibuli eri ekugamba gye baleeta kumwa abasajja bagezi nnyo ekugamba nga tonnamanya Katonda sooka otegeere nnyoko nani nekitaawo bunaamala obategeera ogenda kumanyani kitegeeza obuzadde kintu kiki kikulu tetuva ku buzaaliranwa obuzadde bwaffe yono olubaale gwe tukola ki tetusinza be bajjajjaffe lwaki obavaako bw'oneebeerabira bajjajjaabo ogenze kuwanga tto ogenda kufuna otya emikisa nga tomanyi bajjajjaabo era bwe ennyimba zino abantu nga basisimuka ekigambo gospel mu nsonyi wenzizeeka kyalumi luzungu gospel nze nagenda nenkaayana n'abo abasajja mu kategore yange natwala zino ennyimba mu gospel mu Luganda tuziyita nnyimba za ddiini butereevu bwe nnyimba mwoyo mutukuvu akka oyimba ennyimba ze ez'ekinnansi mweze muzite za sitaani mwoyo mutukuvu akola ki akka era nakka ku bantu abamu ne boogera n'okwogera so wazitwala mu za ddiini si za ddiini za ddiini omusajja ono wazitwala nazo zibeere mu kategore butereevu eya gospel singa kibadde kigambo kya Luganda ze nnyimba ezaki teriyo nnyimba za kinnansi traditional songs lwaki tozitwala mu traditional songs ate tuziyimba tugenze kusinza si bwe tuziyimba tugenze kusinza bwe kiri kakati nze nali mukyamu toba mukyamu omanyi naye bagamba ki bagaana naye nga nali mutuufu nnyo wali mutuufu kubanga gwe bw'oba bw'oyimba owulira ng'oyingidde mu mwoyo which means naawe saidi yo kiba kikola ate nzimba nkoowola Katonda oba bagulewo kategore eyo nze nsuubira naye bw'ogamba nti nnyimba za ddiini gospel music ate nga nange mmanyizi ez'eddiini bwe tuba tugenda okusinza nga tutendereza omutonzi ze tuyimba mba mutuufu nnyo ebintu bino bifunyemu kubanga ebintu bino ebyokuyimba ennyimba z'ekinnansi nga n'okusamira osamira simanyi wootuuse ebintu bino obifunyemu sinza gamba nti sibifunyemu ng'olwaleero obulamu mbulina
nkunyonyodde ne nkugamba nze okusoma kwange kitange teyakwata ku school fees. Nali siyimba nnyimba ndala zonna. Era nze eza church bwe naziyimba tezampeesaako basale wawa. N'ezino zokka ze zampeesa basale. Nyimba za kinnansi. Mu ddoboozi lyange ery'ekinnansi ze zintambuza amawanga gonna. Omanyi kinkola bulungi nsonyiwa okulyamu ekimuli awo nti tujja kuddawo naye ekikyayisa abantu baffe abamu ebintu bino ebyogamba nti kusamira biki abafere bangi era njagala obeereko nekyogamba kubanga gwoyinza okuba ng'okola ebintu byo mu bulambulukufu naye abalala bakikola kufunirako ssente kufera bannaabwe n'amugamba nti jangu ofunye obuzibu jangu n'afuula ekiroboozi n'akola ki naye kyanga awo n'amubba so obufere abantu awo wakulu nnyo obufere bungi mu ggwanga bungi nnyo mu buli kimu kirimu obufere naye mu kino ekyobusamize kino ekyobusamize ate si bwe businga waliyo gye businga ye kakati abantu bakizuula nti waliyo ku mutaka bumaali buli omu n'ayagala ayitaawo naye waliyo kibooko era n'oyo omufere agendayo ng'ayinako ku mpewo tulina empewo ya jjajjaffe bamweya n'oyo era mwenna bamweya na mpewo muzimu musambwa oyinza okuguyita omusambwa oyinza okuguyita omuzimu emmandwa okitegedde emmandwa y'abamweyana naye bamweyana oyo abantu abamugenzeeko abangi abo omanyi yo mu mandwa zonna eri serebu bamweyana mandwa eri serebu bamweyuna so bamweyuna naye ali mu biti bingi nnyo ayinza okugira mu Bulangira ayinza okugira mu Kalalu owulira ayinza okugira mu Segamwenge eno emandwa gyeri naye nga bayekwesaawo okitegedde bamweyana muyaaye nnyo ate mubbi jjajjange sigaana kumwogerako kuba byebintu byakola muyaaye mubbi abafere bayitiraawo abasinga obungi jjajja bamweyana kasita omuwa ekike nga wayagala wakuyisa gwe kasita omuwa ekike oba oyagala kubba ng'akukolerako naye okubba kirimu akalungi gwe lwaki togenda n'omugaa nti jjajja bamweyana njagala ompise mu Bulangira nga sinywa njaga kubanga nayo gyali nga siri mubbi nayo gyali gwe fukamira ogayi jjajja njagala onnwaneko onteeke mu bulambulukufu Obulangira saagala kunywa njaga saagala kunywa mwenge njagala mbeere nga ndi ne bamweyana Omulangira bwogamba njagala ddiiru onampa ebyange nti ye kasita okkiriza kaakati abafere bayise nnyo mu mpewo eyo mujjajja bamweyana ate abantu b'osanga basinga kati nze Mulindwa obadde tomumanyi seeranga leka byenkola bajjajjange babikole ki babirage ensi otuuse n'omumanya n'oli ajja kuntegeera n'omulala ajja kuntegeera nga mpita mu maanyi g'abajjajjange nga sigenze kweranga kyoliko naawe obikolera ddala ze mbadde manyi gw'oyimba buyimbi naawe oba abantu obajjako oyita bajjajja emisambwa ne gijja amafuta ngayina kubanga byonna jjajjaffe Tonda yabituwa n'atugamba nti n'omuddo ogwo buli gw'olaba gwe kasita ogwogerako n'oguteekako eddusu Katonda n'aguwandako eddusu guwonya omuntu abantu kye batamanyi kasita oba n'okukkiriza ekikulu kya byonna kukola ki ekikulu kya byonna kukola ki kukkiriza kakati obuuziza ekibuuzo naawe gy'oli gwe nnyimba gye nnyimbamu abantu ne bagwa tonna balaba
anti bagwa yagenda tandika kunoonyereza kulaba kati anti bagwa bw'obadde obasuula omukutu gyeguli teeka ogugenda mukutu gyeguli Jento Mulindwa nagamana go official ng'omuggulawo ng'olaba ekiri eyo abantu bwe bagwa ebigwo nga sibakuteeko ndi ku stage bakuba n'abasindika nyimba buyimbi abagwa ebigwo ne bagwa siri mufere abafere ogerere ddala toli mufere siri mufere abafere sawa yaabwe egenda kutuuka ate yatuuse kubanga ffe tutandise okubakomerera n'okubanoonyeza ddala bave mu kwerimbika n'okwonoona ekintu kyaffe kati abantu bano abagwa mu show nga muli mu show zammwe ezo omusabira n'avaamu emizimu egyo mubakola mutya era abazze bakigenderera nze bwe nnyimba abantu ne bagwa sivaawo ne ŋŋenda nga sinnaba kwegayirira bakama bange nti mubava ku jjoba nze nabakoowodde bajjajja muzze naye muve ku abazukulu mubave ku jjoba ate mubaleke bacacanke beeyagale eri saawa ewedde eyaffe ey'okutendereza n'okucacanca nkimanyi mwazze mu bulungi era bw'asigalako ekyo kiba kyokoola kikwezenge nga tukikubirira yaba yeetaaga kikibooko ne bwe ziba zeetaagisa kibooko naye kati oyo aba amaze nayo okumuzuula nti alina ekirwadde aliko ekirwadde abantu be nga bamanya nti omuntu waffe ono mulwadde twetaaga okgendako nga bajja ewange nga baga nti eddagala liri wano omutwale wano omugire bwe muti ng'atereera naye singa sazze kuyimba tebaali mutegedde kyenjagala okumanya empewo zino ezibajjako ziba za kika oba ogwo oba okuŋŋaanya empewo zonna empewo nze mba nnyimba emisambwe gye gijja obuuziza ekibuuzo kirungi nnyo kubanga nze sinze ndagira empewo z'oli ez'ekika ki nti mujje ku jjoba ly'omuntu siziinaako nnyo buki buyinza naye nze ndi mutume bajjajja booli bankuŋŋaanirako era bampuliriza kuba ndi muki mutume bwe balaba nti ndimu ensa ndimu omunnyu bannettanira sibabba timbatwala naye bannettanira ne bajja nensobola okukuluŋŋamya ate gwe bayinza obutakugjaako nakkulubamba kintu ne bagamba nze kyova olaba nkutandikako ne bakutambula ng'ebisaanyi owulidde nensobola okunnyonnyola ekituufu wagwe amaanyi togayina atulaba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu tulina Jento Mulindwa gwe tuli nayo olunaku olwaleero mbadde sifunangako mugenyi muyimbi ng'ate musamize so wuno muyimbi ate ebyobuwangwa abikuba budinda kanjogere bwe nti so enkola eno gy'olimu mu Uganda ey'ekinnansi kyenjagadde okwongera okumanya nti ddala wenakubuuliza wali akatale gwe wawooli wabadde okyantambuza wa gy'osobola okgenda waŋŋambye osobola okuyimba kwabo abasamize ku baki njagala twongereyo kakati ennaku zino Katikkiro n'abataka ne Ssaabasajja bazze batusaba tukomyewo ennyimbe zino zayina amakulu mangi tezibaddeewo era bweziri badde bazivaako baava ku nnono bwe tuba tuli ku nnono na buwangwa tukomyewo ennono n'obuki n'obuwangwa so ennyimbe zaalibadde zitya ennyimbe bwe tuba twabya ennyimbe nazzi kuno twaziyitanga ngalabi neggolozo lwaki baakubanga ngalabi ku nnyimbe ng'ate bajjukira mufu eyafa emyoyo egyo egy'abakadde baffe abaasaanawo bwe tuba twagala kuba y'embaga yaabwe esembayo kitegedde abala balowooza nti embaga eri okuziika wali y'embaga esembayo waliyo olumbe n'okwaniriza omusika kale omusika toyinza mwaniriza ate nga mukaaba ki bukaabi olumbe lunaazaawo amaki amaziga ne luleeta essanyu kuba mufunye omusika akomyewo mu bigere by'aba abaakola ki abaaseerera
engalabi ezo zaaniriza kati nze mulindwa nendaba nti waliwo tuyina essira tuyina omulimu gw'amaanyi nnyo okukomyawo engalabi luli wadde baleeta bidongo ebidongo tebireeta mwoyo giri mizimu gye emizimu gitambulirwako bivuga byaffe bino nebyambalo bwebanga lubugo luno lwebasumika lwe lusumika tewali kirala okitegedde kati embuutu ekwatagana nnyo n'olubugo luno engalabi ewuliriza nene endingidi bya kinnansi engalabi tuzikomyewo tuleme kuteekawo bidongo ebidongo tubiteekawo nga mizindalo kwogererako awulidde bayinza okuteekamu ennyimba ng'era ennyimba ezo zisaanidde ku mukolo kati nze nayimba ennyimba nnyingi ezo ntandise n'okuyimba ez'ennyimbe namumira jaja teyafa yagenda laba namumira emambo yetaka namumira jaja bulamu yagenda laba namumira taka lino lindika ekintu ettaka lino lindika empalana kyembandirinya jaja lyeryamulya yagenda bwatyo mukwano gwaffe nembajjukiza emirimu jaja gye yakola nga mpitaawo nyimba zaki zalumbe mawugulu galiba mawugulu ge galigenda okumbika galiba mawugulu enyimba weziri so tudde ku nnono kati mulindwa bwoba olina lumbe ayina culture troupe ayina ekibiina kikuba ngoma byebintu byentendeka owulidde muleete ku lumbe akukolera omulimu olumbe lunyume lube mu kinnansi kuba mukolo gwa nnono gwa buwangwa naki na nnono emikolo gyaffe egy'obuwangwa n'ennono tugisembezeeko ebivuga byaffe n'abayimbi ab'ekinnansi nga mikolo ki egyo gye tuyinza okwogerako ng'ogyeko kakube kuwayira wayira by'ebikyata oluganda okuwayira mukuyita kwanjula okwanjula tugenda kwanjula kati okwanjula waliwo omukulu w'ekika alina okuba mu kwanjula okwo ennaku zino luli okwanjula kwabanga taata ompulidde nga nemu amataba awo taata n'abako batono ne bagira ne mwanjula ne muleeta ebintu taata byasabye nebyo basabye omutwalo gwe ne muguwaayo naye kati omukolo ogugenze gugaziwamu olw'abantu n'embeera egenda ng'ekyuka okitegedde naye temugujja ku buwangwa naki na nnono abantu obalaye bonna bambadde mitega nswera bali mu busuuti bamaama bali mu busuuti mitega nswera zekanzu n'emireera nga kwegiri owulidde banekanekanye lwaki embuutu si yebaaniriza gwe n'oteekawo endongo sivumirira bidongo mu bikube we bikoze eki ebisaanidde naye omukolo ogwo ogw'okuwayira ku mbaga wano mumaze okugattibwa mu kuba endongo zammwe tutegeraganye kati omukolo gw'okwanjula embuutu zivuge kuzina balongo embuutu zivuge ku lumbe embuutu zivuge olumbe olwo lutegedde olutali wali nti omuntu yakafa mumukubira engoma abantu bali ali mumaziga mukuba ngoma era kyova olaba kibi nnyo ekyo kintu kye bakola ng'omuntu yakafa ne bassaako omusika byanfuna bintu ne babyanguya mangu bagamba katubikole biggwe si kya buwangwa na nnono tutegeraganye emikolo egifaanaganako bwe gityo gyandibadde giribwa embuutu ebyo byokola byenkola ebyo byenkola ate nno mbikolera ddala kubanga n'omwoyo andiko ng'oggyeko mwoyo nabikuguka okwasaganyiza otya generation eno empya kubanga generation eno empya gye tulimu abaana baagala biri ebizungu okusinga so gwe ogenda kikola otya okumatiza okusobola okulaba nga abaana bano aba.com bagoberera Jento Mulindwa byayogera ebyo kuba kati akulaba agamba oyo mulogo bakozesa na mulogo oyo mulogo kyassanyu nnyo luli twali tugala kyannaku naye kati kyassanyu nnyo kubanga
abavubuka bavuddeyo n'amaanyi gaabwe gonna bavuddeyo n'amaanyi gaabwe gonna abavubuka batandise okutegeera ennono n'obuwangwa batandise okutegeera ennono naki n'obuwangwa era ebivulu byonna bye mbadde ŋŋendamu mabegakaawo ng'ennaku z'omwezi 26 mu Ntenvu nayimba ku Forest Park e Buloba nayimbira essaawa ndowooza emu kivulu kyali kw'abanene bangi kyali kitegekeddwa ndowooza misa akisemakulu ne bampa omukisa ne nnyimba nalaba abavubuka kye beekola akantu ako nja kakuweerezaako olabe otegeere nti ate abavubuka bakitegeera si wokka yonna gye nnyimbira ogenda n'olaba obwedda abayimbi bajja bano abakuba ebidongo bagira ki nga badigida n'ogamba nze bannanga kati akongoma nakwata maama anti nze siyimba nga abantu batudde ate si nze mbayimiriza ng'abalala baga nti musitula obutebe kati simanyi kibayimiriza endongo yokka nkyebuuza kiki oyiba ekibajjawo ne bayimirira tosobola kusigala ng'otudde mu ntebe nga nnyimba naye abavubuka ng'olaba ate be bakola ki bebanyumirwa kube ensangi zino abavubuka bebettanidde nnyo ebivvulu kituufu kale nno so otambula nabo ntambula nabo ate bakyawuliriza kusoomozebwa kisofa kuwakasanga mu bizinensi eno oba mu kuyimbako kw'olimu okwo waliwo okusoomozebwa kwonna kw'oyinza okwogerako tekuyinza butabaamu ekisookera ddala kibadde kya nsimbi ekyo kikulu nnyo musiki wange ono singa ali wala nnyo ate singa n'abantu bamutegedde nnyo naye tubadde mu mbeera ey'ensimbi buli kimu kyonna kyaki kya ssente oluyimba okulutuusa ku bantu kati oluyimba ennyimba zange zino ziri expensive nnyo okulurekodinga mu studio wokka nyina okutwala eŋŋoma nyina okutwala buli kivuga kyonna kakati bw'oba tomanyi kubikubanga nze mukama gwe yawa ekisa nti eŋŋoma nze nzeekubiramu endingidi nze njikuba owulidde engalabi nze njiteekamu ensaasi nze njikuba producer abeera wali kukwata bukwasi naye omulala atalina mukisa ogwo agenda bisasulira sente nnyingi alina okunoonya abakuba eŋŋoma endingidi buli akavuga okitegedde kati waliwo nange ate era bye sikuba ng'endere sisobola gifuuwa instrument eyo nzibuzibu kati endere eyo sente zintawaanyizza nnyo ne producer yennyini nnyini bw'awulira nti oleeta ŋŋoma sente zakusaba nki nyingi kubanga mugenda kusulawo nze oluyimba olwange luba lumu nga lwadakiika 10 badakiika 15 edda baali tebazikkiriza naye kati bazikuba ku rediyo nawalala baali tebazikkiriza nti mpanvu naye oba lwakuba lunyuma simanyi zijukira nnyimba zaani Paulo Kafeero dakiika 7 dakiika 8 omuntu naga nti lwaki tewayongerako oluyimba luno ayagala aluteekemu ng'ali Masaka avuga atuuke e Busega ng'oluyimba lukyavuga olwa message erimu ajja aluddiŋŋana message erimu obubaka obululimu ne bwazuulira muli buli wawulira ng'omwoyo amuyingira owulidde nsoomozeddwa ekintu ky'ensimbi ekyo kinkoze bubi nnyo ekirala era okyogeddeko ekya bafere nti abafere batukoze bubi abafere bayinza n'okozesa erinnya lyo butereevu ng'ate mufere butereevu bavumaganyisiza nnyo ekintu kyaffe kino abafere bazze bavumaganya ekintu kino ne batujja ku mulamwa kati okujjako bakama baffe nga wakoze omulimu emisange embuyaga zitukwatiddeko nnyo naddala nze nezigenda nga zitukusa abantu buli bwennyimba ne bagwa ne bagaa amaanyi weegali waye kasajja kalinamu amaanyi akabadde kavumirira ekintu nekakitegeera abadde avumirira ekintu n'agenda ng'akola ki
akitegeera ne bagenda nga badda. Okusoomooza okwo kubaddewo. Ekirala, ennyimba zaffe ziba tezinnatunda. Akatale mu batugula nga tebannamanya mugaso gwe tuyina, nga batya n'okutya nti ogenda kuleeta eyo ku kivulu ekiriko gundi. Banagamba tukola ki? Tumulese sitaani. Otegedde? Kituufu. Okudde okusoomooza kw'amaanyi. N'ogenda okulaba nga bw'ojja ate ku kivulu ovaako gwe osinza okusanyusa abantu, si kubanyiiza. Promota oyo n'ategeera nti musajja ono twali tugamba owulidde. Bagenda okulaba mulindwa nze ne bw'olanga omuyimbi kaabaani nga tazze n'olanga n'enzija oba owonya amasasi oba ogasseewo ngattawo naawe n'okitya oba owonye abantu bate bakyalwanye anti ndeke ensasa genjikoze abadde bagenda okulwana nga bali ku ttaka bateevuunya. Kituufu. Sho neggwa. Owulidde? Kakati omugaso abantu batandika okutegeera nti tulina omugaso. Be badde bayita abasitaani badde bayita nti kitandika kupiikinga bupiikinzi. Akatale simanyi oba mu bannamawulire nga mwe munaakatuwa mutuyambe ekintu kino mukitutundire bulungi bakitegeere nti kintu kirungi. Okusoomooza kuli awo. Njagala twogere ku content, ku message eri mu nnyimba zino. Kuba ebiseera ebisinga ennaku zino bw'owuliriza ennyimba ezigenda mu maaso abamu bennyamira kusinziira ku message abantu gye bawa. Mmwe okulabisibwa okwo mukujjawa n'ogamba nti kanteeke mu luyimba lwange message azimba abantu, azimba ensi. Ennyimba za wano jjayo nteekeyo z'owulira n'ogamba kakati nzijjayo nteeke mu luyimba kingo by'owulira owulirira ddala temuli mini. Mwani aki ekibakkako ne mugamba nti katuyimbe message. Y'oli mwoyo gwe nkugambye. Bwe tuba tufukamira okutuula wansi wano nga tufukamira amavivi gano tusooka kumanya kusaba magezi okumanya n'okukola ki n'okutegeera. Abantu abasinga bamanyi naye tebakola ki? Tebategeera. Sivumye. Kituufu. Mukama Katonda bw'akuwa amagezi. Common sense tali common. Mukama bw'akuwa okumanya n'okutegeera oba omaze okuvvuunuka buli kimu. Ne bw'atakuwa ssente kasita obanga omanyi ssente oba ozifunye, kasita obanga otegeera ssente oba ozifunye. Kati omuntu ono ayimba obuyimbi yena bukeera nkya n'ayimba buyimbi kuba yafunye ssente n'ateekayo ebigambo bye ne bimala omwaka gumu ne bivaayo. Mulindwa n'enzija n'enkuba oluyimba nagamanaga okuva 2:5 nakati buli w'olukuba ekigambo kyalinga ekiwemula ne bukyesetteza abantu ne buli oli bw'akitegeera bw'ati n'ebikigoberera n'ategeera amakulu gaakyo. Okutegedde n'agamba omusajja yayinamu amakulu mu kigambo kino oluyimba teruggwako muganda wange. N'ennyimba ze nayimba nazo 2:5 wali mazongo tuyafuluma 2:7 rounder. Ennyimba ezo double bed mazongo nazaalibwa naza mabeete saba kalimu oluyimba lwafuluma n'olwo nagamanagi mabeete kwali tewali kyetuwulira awo. Waliwo kyowulira? Kale nno kyogambye kiri nti mwoyo waliwo mwoyo atukkako nga tugenda okukola ennyimba ezo naye si buli omu. Mu bayimbi mulimu abatume, mulimu bannabbi kubanga Basudde yali ani? Nabbi. Yali nabbi. Nti ebintu byonna byonna bye yayimba bituukiridde era bikyatuukirira. Okitegedde? Kakati ffe tuli batume osooka n'osaba n'ogamba jjajja bamweyana mukama wange ebigambo by'okuyimba bino obyettanira nnyo era gwe mubugirizi w'abayimbi nsaze magezi ky'okuyimbira abantu ebigambo biba bukale. Nze sigenda mu studio nga mpandiise bijjirawo awo ebyo ebigambo byenyimbira ekika 15 bijjabuza ate kyoyimba tokiddamu. Siddamu kigambo kyonna n'ebigambo bijjabuzi. Kale bakama bange mbeebaza olw'ekyo
mbebaza olwekyo nengamba jjajjange ekkubo kawumpuli gwe kkubo gwe bulamu ate gwe mazima bajjajja misambwa tulinanga emeka wayogeddeko bamweyana yekka waliwo gwenda baku social media okwo yeeyita jjajja bamweyana so simanyi ali ku TikTok okwo yeeyita in fact yeeyita kochika wagga bamweyana mulaba okwo naye bajjajja tulinanga bameka obe misambwa bajjita obiyita otya misambwa bajjajja mpewo nze nzita mbuyaga buyaga zikunta bukunsi kubanga amayembe nazo wali olirabyeko nti liri awo lyome lubaale wali omulabyeko emisange mwe muyita emisambwa wali ogirabyeko mbuyaga bingi nnyo waliwo bwe tudda mu misambwa waliyo ddungu waliyo kayizi owulira waliyo nakayima owulira egyo nno misange owulira abantu totuumanga omwana we amannya ngaago nakayima mukasa simanya biki kale wulira owulira abantu mu makyaki eyo batukubiriza tikale n'okola ekizibu omwana wo n'omutuuma nakayima n'omutuuma mukasa awo nkubirawo ddala mu makyaki Bishop Yokaana Mukasa Mukama Katonda amuyambe amuwe ekyumula ekyemirembe erinnya Mukasa teyali ejjaako kale Bishop Mulamba yali mulabirizi kituufu Mpalanyi nkooyo omuli ayirako erinnya eddala ezzungu Mpalanyi oba Mpalanyi lya zungu nedda nkooyo eyo zungu nedda yali ki Saabalabirizi muki mukyaki ya Uganda teyakola ki teyagejjaako Kazimba Mugalu ezzungu nalyo siriwulira tutegereganye bwe tuddamu bapasita Mukama Katonda ansaasire nja boogerako pasita Kakanda erinnya alijeeko Kayanja alyejjeeko Kayiwa alyejjeeko Namutebi alyejjeeko bagalina Kiweewesa alyejjeeko bagalina naye bo bagamba genda ovume muvumirirenga amannya ago ga Mukasa mugejjeko lwaki wejjako erinnya lya jjajjaawo oyo era batugamba wetuume Gerard omanyi gy'ava batugamba kunoonya amannya agali mu Bayibuli ge tuba twetuuma bali baali eri balina obuwangwa bwabwe n'enzikiriza zaabwe bazungu era oli osanga oli nga ye John Peter okitegedde nga ge mannya okitegedde ate nabo balina obuwangwa era naye alina sanname kwago John Peter kuliko saaki kuliko sanname gwe lwaki oyagala sanname ogejjeko wetuume sanname kwe kuli amafuta ge kwe kutaba obuwangwa butambulira awo ennono naye gwe obyejjeeko osigaze ebyabwe ojja kusigala obagulumiza bajja kusigala bakusinga mu buli kimu kyonna kubanga boogulumiza ensozi tugaana ozigulumiza tugaa temuve mu nsozi temugenda mu nsozi temugira ki ne bagenda ne basala amayinja abazungu abo ne basalamu obusaalamu ne mubwambala n'oyambala omusaalaba omanyi kyekitegeeza omusaalaba omusaalaba oze mu lulimi lulala olwo era ne baba bakuzika bakusaako omusaalaba cross gwe n'ogwambala gutegeeza ki oli bwoti omusazeemu leka naawe omusaalaba teba cross omusaalaba akati kano akayimirira kaba kawanvu then waggulu wano ne bateekawo kano si cross bweti oloza bwenjikola bwenti eba bweti yenkanankana bweti omusaalaba guyimirira bwe guti ne bateekako wano x eyo giraba bwenjikola bwenti efuuka x
so aba akusazizaamu n'ekigambo kirungi nnyo omusaalaba musaalaba owaye mumutaddeko akasaalaba omusaalaba musajja gwe oyiye ebigambo amangu oyiye ebigambo emiti waliwo emiti gyaffe gye tukkiririzaamu gy'abajjajjaffe nga bukkiro bw'abajjajjaffe nti Nakayima bwe yali ajja yatuula mu muti ogwo bo tebaayina nzimbe nga zino eziriwo nga yatuula mu muti omuti ogwo mugukkiririzeemu jjajja mwe yatuula guliko n'obulambe nti amabeere ga maama Nakayima nga bbeere lyennyini oliraba otegedde gwe nojja n'oga nti ogwo omuti temuli kiki ne mugujja nawo owulidde bwe mugenda ne mugujjamu embaawo ne mukola obusaalaba abantu ne bambala kyenjagala okumanya abayimbi bakwettanidde kuba mpulira meseji gyowa yali badde bakwatirako eriyo bangi abalabikanga ebizibu nabyo balina bingi ng'okuvaayo kuganye abayimbi nze buli bwembeera mbakubiriza ate kati bakitegedde abasinga bajja gye bali ene waffe lwakuba bakyekweka tebanakwejjayo nga ffe bwe twejjayo naye kati waliwo abayimbi abavuddeyo bwolaba Dax Cartel nja kumwogerako ku mpewo Dax Cartel avuddeyo akulaga nti obuwangwa n'ennono abyagala nyina munnange bamuyita Litojjo ow'embeera waabeera yategeera obuwangwa naki n'ennono Hasani Ndugga yategeera obuwangwa naki n'ennono waliwo omuyimbi munnaffe abasinga ye kati ennyimba bw'ogamba oyinza oga nti ali mu church zino ezaffe yaziteeka mu maloboozi basajja bakakiggundu oli omwana omulenzi yakoze omulimu anti ennyimba ogamba nti batakubyewo wali ttendo balokole bali awo basaba nogenda okuwulira nga ayimba ku bajjajjaabe nabigaaga ayimba ku misambwa kawumpuli naye nga ettendo badigida ekyo akikoze kisobole okuleeta abavubuka okubasikayo eri badde nti nene waffe gyekiri okutegedde abayimbi batandise okutegeera ennyimba ezo naye mbasaba beera n'ennyimba 5 teekamu oluyimba lwaffe olw'ekinnansi owaaneyo omusambo gumu oba waana ebyobuwangwa somesa abantu kubanga ebyaffe bino byakusomesa somesa abantu somesayo eddakiika nga 2 ndabaawo ku ndingidi eyo ng'oyimba endingidi omuntu amanye nti musomesa luyimba ki olulimu ebisomesa lwenjagala ompeeyaawo mu ddakiika emu yokka Mukaso ovuga otya gwe sebo ovuga nagenda navuga obwato bwavugavuga atya gwe sebo ovuga bw'aba agenda eyo okuvuba sebo ovuga nagenda navuga obwato mukasa bukwata atya sebo ovuga jajja mukasa atayombanga sebo avuba nagenda navuga obwato mukasa atalwana ate bw'aba avuba mukasa ovuga otya gwe sebo ovuga nagenda navuga obwato bw'ovuga otya jajja buwungule embuya goziwonya otya sebo ovuga nagenda navuga obwato amayengo gayifula otya sebo ovuga nagenda navuga obwato jajja mukasa waffe buwungule bwato bw'ovuga otya gwe sebo ovuga sebo mukasa bw'aba avuga obwato tayomba ndi mukusomesa agenze kuvuba okiwulidde mukasa ovuga otya obwato sebo ovuga bw'ovuga otyo okuvuba ng'agenza ovuba bw'oba onaavuba sebo omukasa toyombayomba so ezo ze message eziri mu nnyimba zino ez'ekinnansi si kuyimba buyimbi so abayimbi bayimbeyo waakiri oluyimba nga lwa kinnansi oyimba oluyimba nga lulaga abazzukulu babajjajjaffe ebika nti ekika kyo
okitegeera otya ekika kyo omwana okuzaalibwa olina okumanya nti nva mu nnyumba bweti nva mu lunyiriri bwe ruti nva mu mutuba bwe guti nva mu ssiga bwe riti nva kasolya kutambula ng'omuganda naye ng'oyita mu kuki mu buwangwa ng'ate oyita mu luyimba somesaayo si kibi kikyosembyayo eri bannayuganda batula omanyi nkulabye nja kufuna ng'ojje twogeraganye ku nsonga zino mpulidde olina bingi olwaleero njagala kukomyawo naye nga mpulira bingi bannayuganda abatuwuliriza era abatulaba ensi yonna kuba kati awo ensi yonna eri mu kutulaba nakutuwuliriza nsooka kwebaza kigaba guluddene kigaba guluddene namugere katonda jajja tonda etonda ogendayo ye mpulirayo bingi etonda bingi nnyo bye musubwa ebyo yogenda n'oyimbira mba gamba bannaye mbakubiriza muleke abantu baleme kubajja ku mulamwa obuzaale n'obutonzi tebifaanagana naye ku byombi kuliko ekyasooka kinne waakyo tosobola kumanya butonzi nga tomanyi buzaale jajjaffe Tonda akitugamba tosobola kummanya nakuntuukako nga tonategeera ayakuzaala baleme kubawabya mutwale abaana babaalule bwe bakwalula bakutuuma erinnya erinnya eryo libbule liyina ensonga jajjawo gwe bakubbulamu oyo alina bye yali akola naku zino baalulira mu kizungu baalulira mu kizungu tekyali bya kinnansi byebyo ate bwe bakwalula kati bakuteekako erinnya ly'abazungu naye kyogendo kye bakuteekako kimanyi omuzungu oli yali musaddaasi yali muki lyerinnya lye bagenda okukuwa tokimanyi owulira wano jjajjaawo kibuuka omumbaali omwana mutuuma erinnya lya kibuuka yakola ebyamagero bo balowooza Yesu yakola ebyamagero yekka nedda wano jjajjaffe kibuuka bamuzaala mbaale wali n'ab'eŋŋanda ze weebali mbaale empiki naye yabuukanga n'agenda mu bire ne yeekweka okitegere era abazungu baano nawana ebisigalira bye ne balowooza nti kibuuka bamututte kumba omwoyo baagulekawo wano baatwala biki bisigalira owulidde omwana mutuuma erinnya lya kibuuka yakola ebyamagero alina enjawulo ne Yesu bansibulire njagala kubasiibula nga mbagamba mwagale nnyo obuwangwa n'ennono ate mwezuule munoonye ebyammwe mufukamire wansi buli kaseera buli omu musabe jjajjaffe Tonda abawe okumanya n'okutegeera muve mu kusaba ssente muve mu kusaba emmotoka ez'ebbeeyi musabe okumanya n'okukola ki n'okutegeera baagala nnyo nze Jento Mulindwa nagamanage a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako